bagamba babo kati ati walo kyenawulidde nti abakoledde nnyo NRM ng'ate bo tebafunye ate abadde tebagikolera ate bakutte sente ne bazibakwasa kitegeeza ki anti kati wali obuzibu nti Kasuku yayogedde ng'omuntu ali organized era agenza okugenda okwogera ku nsonga eyo ng'akimanyi association weeri okitegeera sako bweri alina n'ekibiina ekitutwala ekibiina ekitutwala that is federation okitegeera federation etwala ba content creators there is no way osobola okufuna sente kuva mu government ezo sente zijja president agamba nti muziteke mu sako nga tewaliwo association yebagatta ate nga tewaliwo federation nga body awo tekisoboka era bajja kubayita pizigano okuvaayo era anti kati olaba zino sente osobola n'okuzeewola era zibeera za kwewola bayira nti webaziteeka mu government etya kuzikubanja era ojja kulaba ng'abantu abamu bayire bajja kubakwata mu federation bajja kubasiba kubanga sente abamu baga nti bazikozesa bubi because omanyi lwaki nti bamu era tebabasomesa muzeeyi tuwe buwi sente tulye era ojja kulya era ozimalewo era odde sijja kudda era buli kyabadde azimpe naye nga bambi ngende kale now this is serious business abale kusera bitwaka mugamba mutya Kaswenti muli bulungi n'abatugoberera ku TikTok Kaswenti muli bulungi olwaleero ndi ne Sula Flexible tugenda batogera ku nsonga ezitaba banamikago abayiya aba creatives mwana alumpa duli lwavudde musa dodugala nnyo kakati munnange tugenda kwogera ku nsonga akasente kafuusa akasente sako okuva abakulu we bagenze ne bamitinga his excellency Dr. Museveni ba TikTok ne ba bloggers abenjawulo nga bakulembeddwa musajja waffe kukuwaza banga kesku naffe tuli ono tulwebuuza tuwulira sako nze Sula ndi wano mpulira sako naye sinabagitegeera sigimanyiiko nampulira mpulire ng'ojja kuba naawe otubuulira ku side yo ogiwulira otya era wagitegeddeko olunaku balisokuze kuba tulaba Sula Flexible kale muli mutya abatulaba ku divorce tuli ku divorce live divorce live wano then ne ku Sula ne ku celebrity track okay ne ku Sula Flexible kati watch muwantadde eyo ono tema ya account n'oteeka nje kuteekayo nenga tuli live mwe balinyo kutulaba amanya yenze Sula Flexible nze ndi content creator kuba kati ngenda digata kulinnya lyange abadde batamanyi ndi analyst ate ndi content creator ngenda digata kumanya gange gennina omusanvu nenga we tuli wano kubanga twogera ku nsonga zino kubanga tutazogereko buli omu ajja kuwabya kubanga abantu bangi mbalabye baganda baffe abali ku TikTok awo buli muntu ayogera sente zaffe sente za Kasuku sente za YouTuber sente za TikTokers so buli omu yakitegedde ate tetubasasira kubanga yazituwadde ye yayogedde nti ngenda kubaayo obumbi 5 yayogedde bwogezi naga obumbi 5 kati awo obumbi 5 bulagawa era ani agasanye okufuna natasanide kubufuna betubatogerako wano mukadde kano kale Sula Flexible onaku lwali lwa Sunday abakulu ne bagenda ne basinkana omukulembeze w'eggwanga kwali Kasuku n'abalala era ebigambo bya Kasuku essaawa zino abantu bali mukubaganyako ebirowoozo buli omu alina ndowooza ye ekintu nga bw'akiraba babbuloga bano essaawa zino sookera ddala buli omu yeebuuza ki ekisasuza babbuloga ki ekibaweesa ssente mu kaseera kano kyebuuzibwa mumwa gy'abantu olowooza waki President Museveni yandivudde n'agamba nti abavubuka bano kambawe omutitimbe gw'ensimbi gwabeere najibujja kumpa kacyayi kanga kwasewulira bulungi yandibadde atuwaayo ku musimbi n'agamba nti sako oba kiki biliyoni 5 kati okusookera ddala wamu President yawadde nti yatuwadde buwi kitukakatako okufuna ku sente ezo nga ba creator like oba ba creatives oba content creators ngera ula president wateka sente mu myoga nga ula waba obutale ula ba like gundi nyingi abantu baddenga bajja bafuna sente in fact twalwa nawo okufuna sente zino sente zo tebazikwata bukwasi ne bagamba nti divorce oliwa kwata akawumbi Kasuku oliwa kwata akawumbi tebazigaba we batyo era kyovula nti tulina obuzibu bw'amanyi tulina okusomesa abantu bano abo bonna aboogera balina okufuna sente nitezigenda kubatuukako nti leeta ensawo yo tukuteeremu sente zino bazikola batya era obumbi buno obutano katugeze kotale
ezisooka okufuluma kubanga sigamba nti bagenda tuwa bilioni 5 zokka byasobola okufuluma nga tugenda digital content creators mu budget nga bamaze okusoma budget bulungi nnyo nga batutaddeko obuwumbi 36 oba obuwumbi 10 oba obuwumbi 5 so sente zino zigenda kutuuka zitya ku content creator wewandibadde ekiboozi ye abaffe content creator yaani era akola ki kyola president yabadde sokin nagamba what are you guys influencing mutunda mu promotinga byebweru o mu promotinga byawano kubatalaba kitu takiraba aina byalaba naye abantu abasinga sibye bakola amaza natufuga nti si buli TikTok ali ku TikTok akubenderi akuba pepepe nti za content creator and si buli TikTok anti ate si buli muntu alina YouTube nti is a YouTuber so bino ebintu era bannaye muina abantu bebawadde obuvunanyizibwa ekisozi eyo muina okusomesa abantu bano sente zo zigenda kujja yes tetutuuka gwa musanvu nga sente tezinaba kukola ki kubanga president kasamala okulayira nakola state of national address ndozaawo nasoma budget then ekiddako okufulumya sente then bamanye bu sector bagiwadde mmeka n'okukola lishafo ya cabinet okay so si buli muntu nti sente zigenda kujja bakubira esimu divorce oliwa sente zo zizino zazze now ekintu kinakolebwa bwe kiti nga olaba umanyi government buli omubeera nga muli organized bulungi sente muzifuna e Rwanda oba Kenya bino bintu byatandika dda in fact president we Rwanda president Kagame amaze banga ndoza kati myaka nga 10 nga supporting aba content creators mu budget sente zifuluma nga zo zigena mu content creators kyovola ba blogger be Rwanda ba promoting nnyo Rwanda okusinga okitegeera ba promoting ebisaawe bye Rwanda malwaliro agali amatonotono era kyovola nti omuvubuka omu yava kuno nasala ensalo nagenda e Rwanda nayogera ebye Rwanda nga like the dark side of Rwanda abantu bali yakitinga kubanga tubadde ku internet kuno ebbanga ddene Rwanda nga tugimanye ng'ensi ennyonjo ennyo naye nga kubanga kye kifaananyi kye batulaga ogutali musango kati naffe wano lwaki buli muntu alina okufuna ku sente n'agenda kuzifuna atya era sente za gavumenti bazifuna batya mukeera ku makya kati nga president we yagambye mbawadde obuwumbi 5 wagamba nti mbawadde obuwumbi 5 siga nti obuwumbi 5 bwabeera abawadde because ye omukisa gusanga yeetegese because kasuku engeri gye yayanjudde yalaze nti tuli organize tulina ekibiina ekitutwala ne sako weeri president agamba mbawadde obuwumbi 5 era sente zino ezinaafuluma era abantu balina okukimanya nti obuwumbi 5 si bugenda okufuluma naye abantu abasinga abakola budget eyo abatematema batambulira nnyo ku kigambo kya president sako ya kasuku eyinza otulamu obuwumbi 5 sako ya kasuku era kasuku ayina eddembe erikira yimingo obuwumbi 5 ne butula muki mu sako eya kasuku kati mwabasigadde wala bajofune milioni 2 milioni 10 milioni 3 nga zigenda mu gundi mu sako zaabwe kati abantu balina kukola batya ba TikTok aboogera ba blog aboogera babiki mwena muli ba content creators nesene tezigenda kujja ku account zammwe ngayo musuubira sako yo zikola zitya za kuteka tuliye bulindie oba mukera ku mache ne mukola federation ng'abayimbi we bakola because abayimbi bali tebamanyi ngaka ne omuntu afunye ate kyobala nti government era kyabasombowa nnyo mu bayimbi nga oba bali nnyo mu handout bwogenda ne bakokyayo akakadi ne bakokyayo kati nga tebikola n'okuva ebateekawo federation bitambula kyobala nti sente kotale zifuluma budget sente zifuluma era kenzo bakola ki be bali accounted ku sente ezo kati naffe kye twagala nti sente tezigenda kujja zikusanga nti abaho Franco oliwa bakubire essimu sefu ko oliwa zinawade manyi tugwade munyago gwa fe bali statimo oliwa sibo ekitebwe kikolebwa kati mubeera organized bulungi ba bloggers oba tiktokers guys mubeera organized mukole sakemu mufune mukulembeza abakulembera obaani yesefu ko baye abaho bayani obaye timo n'abalala mukole sako ya mwenti tiktokers associations of Uganda oba digital content bichi okitega ninga mulina okutegako of Uganda then wamala okukola association yammwe association yekola sako
Oshitegera kati association zino kubeera nga zigenda mu federation kyovula nti wewanga federation weeri well and good weba teriiwo erina okukolebwa bunnambiro federation bagirije salinga bita togenda mu URSB ogenda mu Ministry of Gender yes kubanga sente zino gyezikola ki gyezituukira buli kimu ne mukikola bulungi nnyo abakulembeze president yaani era ng'olaba ekyabayimbi Kenzo anya mu myuko baye Shibo baye Palaso okitegera balina obukulembeze bwe butyo kati ne Kasuku nga president katugeze yalondeddwa okubeera federation president mwanga federation ene ebeera etya eyinza okubeera digital content creations oba digital content creators and social media influencers of Uganda nga ye federation kati federation ene erina okubeera ne president erina okubeera n'amyuka erina okubeera ne body yaayo nga federation abakulembeze kati zino sako zemukola nga olaba bloggers association YouTubers associations simanyi biki ezo zonna association mulino zikola ne muzireeta nga ziri zina kubeera under federation because sende wezijja okuva obaziteeka Ministry of Gender sende za creatives nga bajjako buwumbi 2 zigenda mu content creators mwe muli ba tiktokers ba youtubers simanyi ba analysts ba entertainment journalists babuchi abo bonna bagwa mu content creators nga bajja kati sende zimala okubeera mu Ministry of Gender ne zijja mu federation straight kati federation yemanya association zeyina okitegera kati lozobya bigenda bigobera mitendera kati federation wemanya nti tulina associations 2 ezaba content creators kati eza associations zezikola sako kyovula nti buli association ino kola sako ba bloggers association balina okukola sako yes balina okukola sako kubanga sako ezigwe kugenda okutekebwa sente era sako eyo account eberako basigintoli 3 kati Kasuku yagwawa Kasuku naye yakoze Kasuku ina association yo already kati waliwo kati already tuna federation maybe mpulira mbujeri nzirade njogerako ne kirabira yes yangambye nti waliwo federation etutwala fenna ndi ne bakasuku bano bibaze bafunye sente zino soko kuyita mu federation kati kyekyo kyembadde nyinyonnyola kati webanga federation jeri who is the president of that federation he should be Kasuku oba omuntu omulala kale did you Kasuku talking about federation bayogedde sako anti ye yayogedde sako ne bloggers association era Kasuku agamba nti yayogedde sako era sente zajja okukitegeeza ajja kubeera under federation kati kitegeeza nti walina omuntu omulala alina okufuna sente ezo nga ye president oba federation yesoko zitu ngabula Kenzo wa yimbi kitegeeza nti Kasuku naye alina okubeera under kati Kasuku alina kubeera under federation kati alina okulwana kati oba naye atandikawo federation thank you very much kati Kasuku kyalina okukola essaawa zino yerwaneko nga bwalwa waba yala kusigala mu sako asigaze sako ye kubanga erimu asokubanga ayinamu abantu be asigaze sako ye nefe ngaba mwagala naba sente zo baziwadde yani manyi baso kugamba nti sente twaziwadde sako la si federation ate kisoboka uje so president Hussein wali batira okusanga abantu nagamba mwina sako yamwe bagata nti ye bateddemu buwumbi kitufu abaira bataddemu buwumbi naye era sako okukola sako erina kubeera bagoberera mitendera president yabuza mwina sako ati ye president ye kyayagala okumanya njagala ompuliza bulungi sula sagala twawukane mu ndowooza nnyo president yabuzizza mulina sako Kasuku nti ye sako weeri sako y'abaani bloggers ki association ye sako gye yayogedde teyayogeddeko nti tuina federation ntugatta kati mwabali ena bagalo suza Kasuku omunyago mwe mutanso ogamba nti atayite mu federation musaje muleke n'omunyago tetwagala kumusuuza munyago ne twagala okujjawo bana abali ku TikTok abagamba kati kyoyogedde okiraba kiba kyongera TikTok amaanyi atamanyi yalowooza nti sente nga bwe zinajja zigenda wa Kasuku si bwe kiri buli muntu bana ekintu kye bayita content creators kigazi ne president city yazwadde bani ba bloggers ba content creator leave alone that njaga tugoberere tutambule nga bwe kitambula because ogera Kasuku nga we nkugambe nga tutandika ndi Kasuku ye president bana abantu abatematema sente zino abantu abatematema sente zino bo bagamba president agambye eki woki bayita presidential gundi bazitandoza directive orders za president ti president yagambye sako ya Kasuku agiwadde bubumbi obo butano kati sente ngawe nkugambe nti zijja kujja tezigenda fuluma obuwumbi 5 bokka ziyinza fuluma obuwumbi 10 aga
asatu zaba content creators kati gega amagezi genkugambye nti ye Kasuku ogenda na claim n'agamba fe Sako yaffe president yatuwa obuwumbi 5 era bajja kububawa okitegera kye nkugambye era balina okububawa kati ba TikTok awo tebali kati bana abasigadde simanyize banaafuna nenga bajja kufuna so balina kubeera very organized gamazima tebasobola kuwa sente n'onaawo ofa nga bazikuwadde mu association kubanga association yekola Sako era tesobola kujabuzi nezitula mu Sako yo sente zino za government juga zibeerako embalirira okitegera tezisobola kujja nezitula butuuzi balina okubayitawo bakasuku buli alina Sako bajja kubayita obukulembeze bwa Sako Ministry of Gender ejja kubeera nga ebawandiikira ebayite ebatuuze Sako mwakifo kubanga Sako oba ogikola in fact ina kubeera nga etunulira nnyo gender balance Sako ina okugikola ng'eriko abakyala eriko n'abasajja Sako obeerako basajja bokka tebagiteeka mu ssente which eriko Zubeda ndi ate Zubeda content creator yeka mu Uganda erina okubeerako abantu nga bangi kyovula nti Sako era abantu bano balina okubeera advised mu ngeri mubenda kubanga Sako bazikola mitendera ebiri woze bayita cooperative Sako esobola okwacumulatinga n'abantu nga 3 nze sula kyenjagala okumanya byonyonyola biwanvu nze mbadde mwemuva answer wadde sente tuliye si bwe kityo sente siza ati fakiti zino sente siza kulya sente za kwewola nze sagala kwewola kata tugenda kufuna kubanga pazo yabadde mutuufo gamba nti akange bakampe anti kati ekyo kirabe ekyo kyogamba divorce kibya kwewola kati kambwezeola nenemerebo tosobola kulemererwa hawo era bagenda okuzikuwa bagenda bakuyita sente ogenda zikozesa ki okitegera zigula mu bikamera mbikoze ne bigana kati ebyo byonna olina okubiwanda content creator mba ngenda kukola kugula bikamera kugula masimu akakola content kati nziguze nezigana okuvaayo sente tesobola kugana kuvaayo kama tuwolawo na sente nezigana okuvaayo era ekyo anti kati olaba zino sente osobola n'okuzeewola era zibeera za kwewola bayira nti webaziteeka mu government etya kuzikubanja era ojja kulaba nga abantu abamu bayire bajja kubakwata mu federation bajja kubasiba kubanga sente abamu baga nti bazikozesa bubi because omanyi lwaki nti bamu era tebabasomesa muzeyi tuwe buwi sente tulye era ojja kulya era ozimalewo era odde sijja kudda era buli kyabaddazi mpazazi naye nga bambi ngende nze kyenwanirira kyenjagala kyekiyombe ba TikTok esaawa zino tebamanyi kyeboogerako tebamanyi polisi za government zitambula zitya naddala mu ssente senga government yali etwala butwazi nekwata obuwumbi bubu negaba senga simanyi ndowooza senga ensi economy senga Uganda ndowooza teriiwo sente zo zirina kutambula mu mitende kyowa nezibawo abana abageto balina federation yaabwe etwala association zaabwe ezigwa mu ezo ghetto structure biki tiwe zijjira zitula gundi ku account zaabwe mu Sako then bamanya nti bagenda ku distributing batya sente era ina kuzaayo interest eri etya okitegeera singa basanga busanze bakubire simu ti wajango kime kinana jango kimaka kadde sibwe kitubwe kiba naye nga buli muntu agenda kufuna sente just account bano ba TikTok abambi balowooza nti be basanide okufuna omutemwa omunene mubere bagamba ibabo kati atwalo kyenawulidde nti abakoledde nnyo NRM mbate bo tebafunye ate badde tebagikolera ate bakutte sente ne bazibakwasa ati kitegeeza aki anti kati wali obuzibu nti Kasuku yayogedde ng'omuntu ali organized era agenza ogenda okwogera ku nsonga eyo ng'akimanyi association weeri okitegeera Sako bweri alina n'ekibiina ekitutwala ekibiina ekitutwala that is federation okitegeera federation etwala ba content creators there is no way osobola okufuna sente kuva mu government ezo sente zijja president agamba nti muziteke mu Sako nga tewaliwo association yebagatta ate nga tewaliwo federation nga body awo tekisoboka era bajja kubayita pisi mutuzo bo wamulabako ng'akola interview oba yagikola ne Zubeda bwe twali ku good twaliwo oba yaliko office yoba ndowooza kati era naye bambi nga nnyonnyola nagamba sente nze nziyina mpitirivu naye sente sisobola kuzibawa kubanga temulina federation nenga sente jeziri bunaku babeera baziteekayo bwe basoma budget ati kyogamba ba influencer ne ba content creator bujo tulinako sente bujo sente jeziri naye tewaliwo obukulembeze bwa federation yeyiwo gye nalabyeko bagigulawo emyaka egi
netalina nabukulembeze yagundi oba edikirabira n'abalala talina bukulembeze kyovula nti Minister of Gender yabayise leero saawa zino 8 tusobola okulonda obukulembeze kati kati ate sigwa bulonda mwe mwekolamu gundi zammwe babasaba abantu ndoza 5 ne mugenda mu Minister of Gender ne babasomesa ne baddamu ne babayitiramu federation etambula bwetyo omukulembeze bamulonda bwe bati bulungi kubanga gama zima sente zino gyeziri era bana abaana ba TikTok babako bani balina okufuna sente ne balina kuzifuna nga badida association yaabwe ya TikTokers ne bajja ne bagiteeka nebeera mu under nebeera wansi wa federation twanti toyina ngeri gyogenda kufuna mu sente muze yatuwebuwe sente nti bana mbawadde bukadde 5 mwegabanyegabanyemu byo mwafunye ku kyafunye bannange ekyo kimanyi nti bakuwadde obuwumbi 5 twegabanyegabanye ojja zirya divorce n'enkyodde nsagala kuddaala sibali buli banga nina siwangalidde ku sente za muzeeyi naye nga anyway wano we tuba tugamba abantu bakuli juga naffe nga ijawo tulina okufuna sente eziva mu gundi ezaba digital content creators teziva mu federation teziva mu Kasuku Kasuku na yali entitled jovula nti Kasuku already ya aina association ye Kasuku na yali agamba nti kati kaseera bifano gyo kulya ku sente bwe kirera bagenda kulya andi kati lanze nange chemanyi fenna tugenda kulya chemanyi mutima nti baba agambe tikulya buli sente bazirete tulyendye tugenda kulya nga abageto we balya nga abayimbi we bazirya naye jjukira sente zino we zijja waina ebintu bingi birina okukolebwa mulina okubeera n'amaka nga office nti ba content creators wadivosi tomanyi kintu kino bugazi bwaki era bano abaana ba TikTok balina okubeera nga bategera office ya bloga nzijukira nagitulamuko nga tulina jjajja Ichuli yalinga ku Victoria University wane kizimbe kiranye Energy Center wali Victoria University abana basomera muganda wange office yali mbuli kimu nga ne speaker yali atugulya computers ezo nzijukira bulungi nnyo nibuuza omudiri badda sempijja jimanyi bulungi yes kati we yafa simanje byaggwera nazemo kutamu okujiwulira ngekomyewo nga Duke agikomezaawo Duke yan dance Duke Duke media ono yakoze kati Bloggers Association bampadde n'amateeka gaagano njagala ogalabe essula ogasomyeko nabirabyawo amateeka ebisanyizo byewetaaga okubigenda mu association mu Bloggers Association. Thank you kati ekyo kyembadde nkunnyonnyola wano nti kino kye bakola kye kituufu. Eligibility for membership must be a blogger, content creator, digital marketeer, social media influencer or online publisher. Owulira be a registered member of the Bloggers Association. Qualifying ogenda musako eyo kutegeera it is a registered munange. Pay registration fee as a member of Bloggers Association emitwalo 5 non-refundable. Wanti bwe kiri anti baba bagulawo sako betaga 1. akakadde kamu emitwalo 2 1.2 million. Ugandan citizen and diaspora members are typically eligible. Kati divorce ekyo kirabe ekyo kyayogedde wano nze kankimenyere abantu bakitegeera ba TikToker maybe bajja kutegeera ekituufu gye bayita association kati ono mwetegefu ono alirwedde kati olumala okufominga kino naafuna abantu alirwedde okufuna sente tasobola zifunira mu association kati era alina fominga sako kwasana amala okufuna abantu bano bonna nga maze okulijesalinga bawaddeyo 5 balijesalinze okitegeera n'agenda n'afuna certificate okay nti abantu juka kati wano buli alijesalinga wano afuna form kyobola bakusaba akafananyi bakusaba national ID original ne ba photocopyingam no signingako no wayo ne mitwalo 5 ejja registration then womala abantu bonna ne babakunganya kyobola nti waliwo obutabo bwe babawo okusigningamu yes mu association yeno simanyi oba abantu babigoberera ne I don't know kati obutabo bwo bulaba olina okusigninga kuva ku number 1 kyo sayininze mu kataba akasooka kyo sayininga mu kataba ko kubiri ako kusatu ako kuna bubo butabo buna okitegera no wayo nendaga muntu n'emitwalo 5 kati ekyo wokimala nga bafominga sako saka ina kufomingibwa through their respective associations kati wano kino guno mutendera we bagumala ne bafominga ne sako nga basirika abano tebetaga na kwogera ba blogger ode bali organized kati bamala kati okulijesalinga bakasuku sisuubira
Ati yene yabakasuku. Kati weba yeno. Yeno gundi diuku mwesigwa yese kuitale. Aha kati ene yabakasuku giraba. Kati weba mala already bayina ne gundi yabo already. Mya ino bayina sako. Ochitegere y'abantu ba bloggers. Kati abagenda kufuna sente. Ne sente zigenda kujja mu association yene. Zigenda kujja mu federation. Musako eyabwe nayenga through federation. Kubanga there is no way osobola okufuna sente nga association. Nga tuli mu federation. Era kye kitawanya basindi. Ne ba fina mugerwa. Nga bagamba temuyina ngaje muyinza kufuna mu sente kuva mu government direct. Nga temuli under federation ya Kenzo. Era sente zonna nawe wezajjanga. Nga edikenzo bambi yabagirako bumbi obanga bobiri obakamu nawe no muwuma. Nebo bali balowooza nti basobola zifuna direct no. Tekiri yecho. Katika suku tagena zifuna direct. Katika suku this is the association. Suwe antu oba in association yabwe yanga ba blogger. Kati balina nokola sako yabwe kyemanyi bagina. No association is Uganda bloggers sako. Eno kati eno chi sako? Sako. Kandabe kati eno weba sako. Eno sako yigenda okufuna sente. Ne balina okubeera nga balina association yabwe. Andro de bajini ya ba bloggers. Kati balina ne sako. Kubanga sente zigenda mu sako tezigenda mu association. Nira zina kuita mu federation. Kanisa kyemba kubira omulanga. Bino byonna babikole bibirewo. Ne at least ba forming eche bayita federation. Sente zijja kujja obumbi amakumi aga. Babusibira ku ministry of gender. Kati ani azitwala bwe bazisibirawo. Zibeerawo paka mbeera organized. We manye sente we zibadda we zabayimbi bifonga Edikenzo tanaba ku forming a federation. Nga mpitirivu buli we basoma budget. Ne bayo bumbi butano. Bazizayo. Nga bayimbi balemereddwa okubeera ngo balemereddwa okuzikima. Mukole bitu mwenga muri organized bulungi sente je ziri mugenda kuzifuna. Kati bano bonna babaho bani bana nalabye abantu bangi nga boogera. Kati baba ba TikTok ade babuuza obukulembeze bwa kasuku ya bulonze ddi. Bananki bana abana nabo kati simanyo bangere nyinza kubagamba ekyo ekintu bakiyige batya. Waliwo ebintu ebimu nga tebeetaaga kulonda. Kasu oba ino kulondera mu federation. Ne kati zino sako zammwe mwe just be organized. Gwefuna abantu oba timo oba abaho oba sefuko oli agambe mbono Sunday bagenda mu DJs association anti kati byabayimbi because sende ze quarterly abayimbi bo baba kana abayimbi zino tebazirika no abayimbi bali eno mu federation ya Kenzo tebajja mweno mu ba content creators abayimbi ba promoters simanyi songwriters simanyi poet ba chi bali wa Kenzo. Kati eno social media influencers digital simanyi bichi bana ababera ku mutimbagano bano simanyi bichi abo ba digital content creators of Uganda bona bagwa mu that content creation. Kati obukulembeze buno mutemuwagira nnyo kasuku ani yamulonda mwe mukole ekyamwe ba TikTok kubanga bano babagambe bano ba bloggers waliyo ne ba YouTubers obukitegere ali kati kyekyo kyembagamba nti mujja kulowooza nti kasuku ye overall kati kasuku naye ayina kugwa mu federation era nze kasuku mbasaasidde nnyo naddala abakoze eno yes bagikozera balina okufuna sente neza kijja kunuma nnyo nga kasuku ali under federation ate bwe banazifuna nga tebayise mu federation tekisoboka nga bazifuna ddi Uganda kisoboka kisoboka gwe soko kintangalize bayinza zifuna batya naddala sente ezize mugundi ezize president abasanze nabagamba muina sako ntiye kambatere mu bilioni 5 ati la sente baziteekayo ninga ziyise mu federation bajja zikwatira ku ministry of gender nze kulya bajja koma obakaabe nga sente bazikutte kasikwa jagenda ne yes the doors ya president ife president yatugamba sako yaffe mugiteekemu obumbi butano yes era minister peace mutezo nabalala bajja signinga ko tikasuku sako ya kasuku erina kufuna obumbi butano na yes sente zino baba bazifuna zirina okubeera nga ziri accounted for zina kuita mu federation there is no way osobola okufuna sente obo ezo sente what the president agambye nga temulina federation. I'm telling you kati federation kyangu nnyo gwe noba nga sigwe president wa federation kiti federation jeri nga bode kati bakwate zina association zammwe bazikube mu federation fe tulinda akasimu fe tulinde Bukavamala kasa oba federation jeri kasemala kufumigwa bulungi nnyo federation weri obukulembeze bwe buti ne we buti kiwedde mwe mutwale sako zammwe mutwale association zammwe then ne sako zammwe era bajja kuziteeka ku sente kyovula nti kyemugoma okubeera abanki era nti abantu magambo mugulawo sako ate zino sako tebazigulira ku URSB abantu balina okukitegeera balina ogera ministry of gender ne bagaidinga mukko
Yes, abantu abasinga ku weekend kasaba ayogera badduka emisinde ku URSB okujesalinga sako. URSB rejesalinga gudi brand makampani n'ebirala. So amazima ganyi tugenda kufuna sente era kyembadde nnyonnyola abaana ba Ijawo abo nti yes Ijawo weeringa association fenna mwe tuli kati then tulina okuforminga sako fe tusirike sako yaffe tuli members bisatu plus just imagine fenna nga tuli mu gundi tuli mu sako eyo abantu bisatu omanyi sente ze tuyinza okufuna mu government kumpi ng'obuwumbi bubiri zaffe nzanti zekyali kukiri kusula Chiruwa batuwe sente bagenda kuzikuwa divorce ziriye ne sente siza kulyanga wolowooza nze sagala kwewola baba byakwewola sigenda genda mu sako anti era oba tojja kufuna oba tojja kufuna ziba byakwewola sijja genda mu sako kubeera sente za gavumenti oziraba zibeerako accountability munnange senga baali bagamba nti bagaba bugabi babawadde mugende mulye sente gavumenti erina sente muzeeyi tuwe buwi sente we want money anti kati gwoba oyagala bwe zityo olaba sibyagala olaba n'emyoga tibaba wampe ate ng'ow'emyoga bamuwa kakadde kalamba ne after 2 years alina okuzandoza kakadde nze mpagira liri pazo eyagambye akange bakampe naye bakamuwadde bana bakafunya ajja kafuna era tebajja kkamuwanga bw'alowooza kubanga president tali entitled kwata ssente n'azikuwa mu mpeke kyovula nti luli eri bwe basooka okugendayo bakuweera naye era president si yaku era bakuwa kati omuntu akugambye forming sako akuwa obuwumbi 5 gwe jasa oyagala kuwagaziri era kyovula nti lumu abantu abayimbi bagende wa genosale eyo ne bababuuza tuforminge sako tubawuteremu ssente oba jasi mwagala ssente kati nogaaze jeno nze banzange enzira yona ze Kampala nagamba laba abasiru bano era nakwata nabawa milioni bazali 10 nabagamba mugende nze bampe milioni 10 kati wala nadamo balekanira anti divorce olaba milioni 10 era bazikuwa naye era sichi zezigenda kugaggawaza nze za sako zezigenda naye obera mu sako oba tokomye ku eza sako zezigenda okungaggawaza anti nkubuulira tokomye jaze ola zineme ate mwagala okunsiba mumpeze okulya ngende nazo sidda kwewola sidda bya kunsiba Soka nayo divorce nawe ate leka kubanga bano ba TikToker nze nakoye dda gocho bomanya oli entitled okufuna sente omusajja atuyira omusimbi kyo musimbi kugo mugende mulye mweyagale musasanye munga bwe mwagala temudda wange tetujja kudda yani yazimuwaza abantu wa za government muka anti sente zo musote batuwako zaffe anti kati ebintu bino sagala tukayane nze ndowooza nti nno muliri pazo yafunye zize tasobola kubanga yafunye tasobola ngani yazimuwadde yaje nazo mukwano siwe bitu ebikolebwa onagambe mwensi mugitunda batu gitunda tugitunde nze yange kale bampeko party yange ngitunde nenga bambi we are content creators tulina okufuna sente era tulina okusomesa abantu bakulyetinga essakezo ekikyaba blogger nakisiimye babiroga era kasuku bwana azijjayo nzinja simba line bampeko ezange kasuku naye ajjafuna zizeyi ezigwa mu association ye nawe olina okufuna ezizo kati gwe olina kunoonya wawoogwa either mu YouTubers yagambye osanga YouTuber ina subscribers bisatu kati devotion ali mu kakiiko kasako kati devotion manchi olina okukola n'abantu betuli nabo mulimu guno tugende tulijesalinge association tugende tukulieting association yaffe nga bagiyita YouTubers something byetumala okulietinga tunoonye ba YouTubers bannaffe tubalijesalinge kubanga okulijesalinga jibe emitwalo 5 ni national ID tugende nga tubayiriba okitegera tugenda kola wano artwork nga yigwe kyamaani ati nkubalira engeri y'okufuna sente ennyingi si buno bwa handout nga siza akuzaayo anti nkubalira nti okole ba YouTubers association y'aba YouTubers oli musajja wa maanyi YouTube ogiruddemu okole association y'aba YouTubers bulungi nnyo obayite baje bajesalinge olimala okujesalinga bulungi nnyo kubanga okujesalinga sako it is 1.2 obajje mbuli ajja okujesalinga mu sako mujeke emitwalo 5 ne original national ID okitegeera obafune bulungi nnyo list nti baba bwe tunagenda mu Ministry of Gender okufuna sente ojja twalayo sakeni y'aba YouTubers kuba teri yakikoze kati twewangana amagezi ngeje tuyinza okufuna mu sente za government tujja genda mu Ministry of Gender to presenting sako yaffe ey'aba YouTuber then after nga tumaze okufuna abantu bafa watu nafuna 10 oba 2 tuforminge sako yaffe era still kati tukwate gundi eyo nera nga bagenda twagala sente anti the goal is money we want money yes kati we tumala
tukwate bulungi nnyo association yaffe eyo tugitwale tugende ebere under federation how tuba tugaggawadde buli budget enasomwa sente nga bazituseera ne wallet zigaggawaza kati oyagala kugaggawala otya mukama wange bampe sente zikirindi mulundi gumu meka bampe bukadde 3 tezimala kati bukadde 3 obedeze wakagula zino machines zibaliwamu bukadde 3 mwe tunazitema nga twagala zigabana ojja nzikanga omwafunyeko milioni 1 tekisoboka kisobokera ddala nziba kwata 3 bagampe nga tegaliko gwengenda gabana naye bagampe mbere nako wano nga ngende ndiye ne yakale sijja kwewola sente zammwe banaye divorce toyogera bwotyo but we sente tuzire give us money we eat the money toyogera bwotyo naye nga because abantu bali mu government sawa zino bali mu kweyagala bali mu kulya sente basoka kwewola mu association bani bomanya abalya sente nga balya buli sente gwe mpayo babiri but we buwi sente sagala kwogera manyo ndetabizi oli mulalu anti zejendowooza nti sura newe twene wembeka banange batugenda kukola sako bane tugenda okusijja kwewola mu sako yamu nze kubanchi manyi zigenda kunemirira nemezizza mpoze lenga mugenda kumpa mungambi tutaddeko n'omukuumi monzira nozimala wakwate bukwasi naye kimanyi nti sente zino sente zikyasinza okubeera ennyangu okukozesa because inatazina interest just imagine omuntu akwadde kadugeze banga lyeze nemererwa okuza sente zineewoze kandi bino bya bibina divorce kankuwa example bajja kuwa mu association bajja kuwa milioni 2 ne bagamba after 24 months ndowooza imbasera bidde myaka 2 bakwadde milioni kadugeze katubalire ku milioni 5 bagamba after emyaka 2 komyawo milioni 5 mu emitwalo 2 sente ezo zikulema okugamba okuza zanemyedda sha sula nega interest zanemyedda baina nokungamba atukomyawo milioni 2 kali bangamba komyawo milioni 2 ku milioni 5 nga teri magoba sigale bandeke nze bana enkomyawo naye nga zo sente tuzeetaaga divorce olabe kyenkugambye tukole gundi ya kasuku jayo sente tuite ziliza kasuku zive nako nze kugambye kasuku ali entitled kyengamba tetuliko mwena mwe kwe muli nene mwe mubagaini ngecha mwe obutano 5 billion za kasuku nze kugambye bana abantu aba batematema sente nadala ezise mu budget bagendera ku directive ya president kasuku ajagamanze president yagamba musako yange bumbyobu butano bane bagendo zifuna kati abasigadde mwe mumanyi naye namwe mulina okufuna sente naffe tulina okufuna sente kati either oli mu association ya kasuku oba creating eyiyo mpulire nawe ofunenga kasuku ya kasuku yompulira kasuku olwokimanya alina ne certificate ya sako kati abajja sente atugabanya mpekwa milioni 5 n'abalala baweeko gwe lwaki okkiriza okubegerako nga nawe osobola okwebegerako saagala kwebegera empozi kati awo kwebegera ne bigaana kati mpozi awo batuwe bana enze divorce nze kyenjagala tuva wano nga tukkanyiza nti amaanyi g'oyina genkanankana n'aga kasuku era osobola okubeera federation president era osobola okubeera sako president era osobola okubeera association president gwe lwaki oyagala olowooze nti olina kulya ku za kasuku because ezizo gye ziri nga youtuber akakiiko akakasuku nga kuliko n'entambi abaana kye bakoze entambi mutambi yagamba tajja kulya ku sente ya gavumenti ate sawa yemu ye mwogezi wa association kati nange ekyo kyenkugambye nti naffe tulina kubeera organized bulungi naffe tuli kuzaaba YouTube because the money is there, the money is going to be there buwumbi na buwumbi ezo omusiro omugezi yalya era bajja kuziwaabo abeetegese bano ba TikTok bave mu ebyo ebintu okubeera ati fetu beerawo fetu promoting emirimu gya government. No, this is not how, it's not actually ku promoting over the posting a video maker. No, the money is there. Weetegese otya o presenting zotya paperwork awo okitegeera sente gyeziri kasikuye ye fronting zinagamba tulidwedde twina association twina sako n'ekibiina ekitutwala naawe kati mbawadde obuwumbi 5 eyo directive era wezinajja ojja kulaba ati abantu balowooza nti sente zigenda kujja obuwumbi 5 bwokka. It is over 30 billion ezigenda okujja mu ad ate banalaba nga temuli organized
president ajateka nga watekawo bukiiko buno olabo anti corruption bichi abere nga atumanaging bumanagings nga uyagambye kuba yagambye kati nkole ki muganya okubeera organized kati nze mubere bakozi bukozi n'ekyo kibeera kikostinga ffe tulina naffe njagala tuwebuisende tulyendye siyagala kwewola sula nze njagala okwewola genda weewole nze njagala okwewola kubanga there is no way wosobola okukola business nga teweewoze there is no way abantu bonna bali mu business wano byenkoze bena sina gwe neewozeeko anti kati kyekibeerawo nti oyagala kubeera wano sente zange nyongere mu business sagala byakwewola kati divorce kyogamba okiraba kwanza nze nnemererwa okusasula sente ze neewoze ziri za kibiina babeera ne interest ya 18% wano interest ya 2% bakuwoze mu myezi 24 bakuwadde bagaa nti twongeremu kale interest ka mitwalo 2 musasuzi sagala bampole bampe buwisi kati oyagala bakuwe buwi bampe kisawo kyange ngende ngawe bakiwani ayisha ngawe bakigwegamba alakono musajja nga kukutana kisawo kya sente oli yali atwala limu zaawa yamba oli atwala ku ssomero soka wamagwa tulabe sawa zona bali ku kuneno okiriza sente bwe bagamba nti sente zizze okiriza mbya kudda kwetola Small Business Association sente bazogedde mu gwa kubiri gwa kusatu ate mbu tuzinde mu gw'omwenda atwagala zijjirawo cash in hand gokimanyi kati president alina na buyinza bukwate sente yonna najo era natunulira iri puzzle ng'abaana abazadde muwerera abaana natunulira iri puzzle ng'asaba president sente president kati kyonna kyakola mu kaseera kano talina kintu kyonna kyasobola kuteeka mu nkola right now naye obanga ayagala nnyo akuwe sente tasobola kuzikuwa okujjako ng'amaze okulayira akyali mu kisanja kikyaliko kyonna kyekiri anti zino sente ezikuweebwa tebazikuwa mu kisanja kino ekikadde balina kuzikuwa mu kisanja oba mu kino ekisanja eky'emyaka 5 okitegeera ate ginaba kuggwako naye kati kirikugira kino tetunaba kukitandika kati byonna byoyogera bisobola okuba nga bituufu naye bajja kuzikuwa so sente banange gyeziri nze mbagambye sibalemesa sente just ffe tuli ba youtuber tukole naffe association yaffe tuyigende tuyiribaabo manyize sina kibiina kyennemu bambi abantu bati bataasa okunkubira amasimu mwafunye sente kati mugenda kweyagala sina bakulaba ku sente zegenda kweyagala nkyali kuzange nze gamazima ngenda zifuna era nze abantu mbagamba ngenda kuzifuna era ngenda kuzifunira nja kulya kuzizo mu ba youtuber oba ngenda kuzifunira mu ba blogger yonna association gye nasalawo kugenda mugenda mu maaso sibimanyiko then register ekipapu ekiwandiko kirina wano sagala ku registering money kati ono zifuna otenga to registering want money nja kutunulira mzee give me money mpozaawo I want money nenga nze nalabya kasobo okuregisteringa kulungi you guys mugende mu registering nze na registering nze nawo nisako gye banje registering nze mu ya digital content creator now kati goli ku kituufu ogenda kufuna sente kubezo sako era bwe bigana geno sale ngenda kujjawo bambo tuweyo buwi sawa ya kutuwa buwi todienda sula sawa ya kutuwa buwi wakati bagatuwanvuya bali agenda tuwanvuya divorce sente weziri eyanze ndi mu DCCU owulira era federation jeri abantu baffe tuli nabo njala bankakase mbadde njala munkakase kintu kimu ndi wana federation jeri bwibanga jeri atenge registered kati ate mbandi kawe wave Alex njagala confirming bweba jeri sijja kwesiba kubano pano tubaja tuwa sente sura temugenda tuwa sente ine yona mne mutasitua bamusitua de the money is there we are going to eat money kumacha mutuntu lweggulo ne muna akola association ne mutwa sente wate musitua de ola musigala butambula chicho what are you advocating chichi chogezako ku ati naulida batugamba temuli mu association mwe ala tetole toli mu bloggers because of it wate mutuwa mutwe wate mutuwa mubireke omunatuwa nayo kimanyi divorce intira kuba nti simanyi oba Kasuku akirowoozako nga nange we mulowoleza singa Kasuku afuka federation president singa baforminga federation nafuka president agenda kubeera ajja kuba nava kuwa president wa association simanyi oba ye president amyukibwa Shamim tekina buzibu kati eno just association nga ye nga ono gamba nti education yalina association ye obetwala ba upcoming obetwala bachi tekina buzibu so long as you have the numbers mu mbeera yonna so Kasuku yandibadde yandinyumiddwa nnyo
nga ye federation president katate wano wali anti obeera anda wansi wa muntu era kyekyamenyanga bano bagundi ba big eye babiki nga bawulya bamaanyi naye nga tebagala kubeera wansi wa Kenzo mu mateeka omuntu ayakusinza aba yakusinze there is no way wosobola okufuna ssente ezo amazima gennyini nga toli mu federation era Kasuku bajja kumuyita bamugambe yes kale it is a presidential directive olina okufuna obuwumbi 5 mu sako yo then federation yeriwa with the federation muno forming a federation mulondo obukulembeze then sako zonna zibere mu federation then association ekole sako kati ba TikTok bagenda kola batya balina kuforming association bave ku bino kubanga sente weziva mu government wezija minister of gender tebaziteeka mu association baziteeka mu sako zikolebwa association ninga mulina okubeera ne body ya federation ebatwala okiba kiwedde nikati omuna aganti nange nina association yes mwena mubeere nazo tetubagana muli ba content creators ne mwina okubeera nga mwina waliwo body ebatwala kyovula nti waliwo ba DJs association promoters association simanyi legendary associations ezo nazina kubeera wansi wa Kenzo era Kenzo yatema naga ba DJ mbaweyo ebibiri bagundi mbaweyo ebisatu kati ye position jenjagaza Kasuku abere president wa federation ndi wabera president yamanye naku ya fefe aba ijawu ndi tubade tusafari nga tubade tubona n'abaana abo musako yabwe ya ijawu mugisindikemo obuwumbi bubiri kati yesako nsokolera mu kade 10 hati kisinza ba members abalimu sako ziba za mirundi ebiri wayo zina za cooperative society eza accommodating abantu abangi zibeeramu abantu bangi abobulimi ababiki nekati gochuzinga buchuzinga kama okenze eyange eyaffe ya entertainment oba okiteka ziba zigrading mu mitendere jenjawulo wala bagamba ati yakoze bukozi sako nga si cooperative gundi society yina akola bukozi ka sako yeyo just ebera limited ya abantu asatu era mugenda mu obusente butono kivula buli muntu yena akola sako semanyo baba briefings ndala bano ba TikTok abishi mukole sako nga za cooperative society ngangazi mutuula abantu nga 10 mu registeringe mulete yabulanga nga 10 sako biweramu abantu 5 basi ogitekamu obuwumbi bubiri kati then baba giteka mu sako ya mu buwumbi bubiri nga muddamu nga mutula nga ba member kivula nti abamu bayomba nti bangobye totally mu association ate nga ndi member kati obutakugoba mu association ate nga oli member olina okubeera nga oli registered bulungi sako jeko mukuberamu abantu abangi ndala zineza cooperative society je bakoma okuzivujira abantu abangi je bakoma okuzivujira era Kasuku aja kusanga obuzibu wanabanga abantu balina mu sako ye yakoze certificate je yafunye si ya cooperative society aja kusanga obuzibu because basobola kuwa buwumbi 5 ng'olinamu abantu 4 okitegeera tebasobola ezo buwumbi 5 bajja budivertinga bugende mu sako ya divorce ayinamu abantu 3 yes so Kasuku kyonna kyakola simanyi certificate ye yagifulu kubanga okola sako when you open a sako bakuwa ennaku 7 okuwa certificate naye eri gyoba ogenze minister of gender osobola ogenda enyanga balitwala okitegeera nga teririyo nga balitwala nga eno sako eri taken ne bagamba ddayo oba ye kuwa optional oyinza okuleta ekikyo divorce matovu and cooperative society Uganda naga divorce matovu eri taken ate stand matovu divorce cooperative society Uganda so naye kuwa option nga onogulawo email gena mu URS binga nyambali bwe kito bwe kiri so bannange okufuna kusereza government eno nadala mu abayiya please guys mbere organized mu association zammwe mukole sako zammwe mutuule temuda muna kuyombera ku TikTok tebigasa era abantu ababalabanga muyomba ku TikTok baba sekera bagamba bano baavaawo gwo kimanyi n'ab'entebe bana abakola entebe bana babeera ba content creators abakola basambya furniture kati gwenze kube kinga kye bayita content creator kigazi content creator tatambulya mu entertainment mukka kati ovula nti abantu mulina okubeera nga muli organized bulungi oba okuliyetinze ekintu ensambya furniture naye ali mu content creation kotidde omuntu akola ekintu nga kiri unique that is content
is a creator. Kalichigeza nti buli muna Uganda. Creator bannaye. Omuntu afumba obujjawo n'abukubira mu amaji najja nagandize ndi content creator. Ntabafumba empombo nawo. That is also content. Sete zafuluma lulyeri. Content gwe nego manye kiri mu nsi muno. Era content kulinze ndala byawo abantu bangi gabayomba ngamba you guys you don't know. Content creator tekikoma ku TikTok. Ani agambye ate no ba TikTokers abo tebalina na content go bakola. Babera mu kweyambula kuwemula, that's not content. That is obscene. Babera mu kuwemula buwemuzi. Hi honey. So mu mbeera yonna guys bantu balina okukitegeera ndi tuno ekigambo kye bayita content era kasuku agenda kusanga obuzibu amaanyi oba president yenna anaabiranga yakulembera federation kino ekyabayimbi kiweweevu because omuyimbi Eddie Kenzo atwala ba producer be ba songwriter ba DJ ne ba promoter bantu ndozanga batano naba baziba content creator gwe omuntu gwe yakwefumbidde nagamba sebo luno lubaawo ngenda forminga mu etebe. That is content creator. 90% abali wa kusente. Kati abantu bajja koleza association zaabwe. Tayi mwejja kutuuka. Tugende mu Ministry of Gender nga gundi eziriyo. Nga bazita batya association eziriyo. Nedda konti kati wali obogulawo sako. Obera specific. Oshitege just nyagadde kugamba nti buno obutabo buno mwe basayininga nga mukola association oba sako nga mukola sako osoka nokasoma muno gamba kati nze ngwawa bani abo kati just nze nkuwadde ekifaananyi ekigazi yes nenga bambi zino sente zaffe ba content creators nga tetunaba kugenda njagala tuyisewo business y'abakama baffe abantu balina okukitegeera tulina company ekola ku visa visa yes gobaddeeyo ngoyagala kugenda bweru tekunoonyeza mulimu just ye kutwala noso kubanga ati ova mu Uganda n'ogenda ko ebweru Schengen visa zino ziraba abantu abasinga obungi Netherlands Germany Sweden yes Norway Greece Luxembourg n'awalala bajita Greece yes mugende yo bannange msoko kubanga ate mufuna abagende Canada ne UK United Kingdom Australia yes mujja solo kubanga ate muyambibwa mangu nnyo mu Shugi travel agency yes ngano bakutegeza nti bakufunira visa gwe muna Uganda yagala utambula mu paper wakayenna bamukolera ko mu mbere yonna Shugi travel agency basangibwa wano enajja nankumbi basangibwa zana okulawunda about voting nga wakajita ko round about yes kati mole eri awo bagita Ebenezer complex Ebenezer ku first floor kwennyini Shugi travel agency wesangibwa enamba y'essimu eri 0755 njiddamu bagita Shugi travel agency exploring the world enamba eri 0755 yes vumbula ensi 0755 55 genda yo banaye bakolera visa ogende Canada okole ogende Bungereza yes Sophie Love ya kirimu ekintu kino banaye tumuwagire kubanga she's our sister media personnel ngaffe ate ebintu bya mazima nnyo jakubampitayiko ku Shugi eri awo ku round about yezana nga okagiyitako boti ojja kulaba bagita Ebenezer complex era complex eri waawe nnungi abagala Schengen visa mugende bugenzi wagenda Netherlands Europe Sweden France enda Greece yonna enda baita batya musajja France Norway genda wonna Luxembourg yonna bakutwala ne Germany by the way Sweden eri bagundi baffe bano yanti yonna bali mu Schengen abo Germany yes najukira nti bali ne UK yali mu Schengen European Union namana ne yeyawulamu neva ko yeyawulako yes nebona balinga nga bofuna visa ye Germany osala busazi
kitegeera obera wetala bwetazi so guys mugende ku Shugi Travel Agency basanga wali sana yes Ebeneza complex first floor ojja kubanga obafunye bulungi nyonyo ojja kusanga omwana muwala Sophie Love jambera kwaniza bulungi nyo kale katubasibuli wano nako olwaleero okujja ko nga waliwo ekigambo ekira kyoyiza okungamba nenye okutegeeza nti bannange tuli mu nteekateeka sula manyina kuzino ndi brand ambassador bagita Roy Movie Foundation abaana bayina autism kati abaana abo nagenda ku foundation egayaza balabiridde nnyo abaana bayina autism bagita oba mu kikula ky'abaana bakula mpola oluusi abasinga otwala banga abaana bakwita kuyigwa ngandusu nga bakula mu mbeera bwetyo bayita autism ibada condition si bulwadde si bulemu it's a condition kati abaana bwe nagendayo nembalabako balina ebyobwetaavu bungi wewo nga balabirira abaana abo si oba muyita Roy Movie ali mu America kati abaana beetaaga ebyokulya abaana bangamba balya nnyo balya kingi nnyo so ne bangamba beetaaga ebyokulya gwaliyo nga yindusobola okuddukirya foundation eno mu ngeri y'ebyokulya kawunga muceere bijanjaalo ebyokozesebwa diapers ndowooza zibayita pampers gloves jukira omwana abaana abo watudde wayonoona bwekiri so kati beetaaga ebintu bwe bityo osobola tuukirira muganda wange ntuukirira enamba yange nkubiraako oba nawe oyagala okugenda okujaguza birthday n'abaana ngaabo so ogenda ku foundation birthday n'ogitwala eyo no celebratinga nabo oba gwe ayina kyolina ekitonotono osobola okudduka naddala ffe twetaaga mmere food muceere bijanjaalo ngano butto ngoso kuddukirira abaana abo mukwano nkwegayiridde abaana bola ku screen awo aba Roy Movie Foundation erabira abaana balina autism era abazadde nawe omuzadde ali ngo n'omwana alina autism naye nga teweesobola osomutwalayo webale nnyo mwami Roy Movie ali mu America Roy Movie wogenda wano mu Google n'okebera ku Roy Movie sebo akiikidde Uganda mu kusitula obuzito Roy Movie bamuyita Roy Movie powerlifter yono omusajja buzito mpaka zinizo kusitula obuzito bamuyita bazita powerlifter powerlifter basitula obuzito ojja kumulaba yono omusajja ndozo mulaba na award ziza zikutte sajja wa maanyi ebyuma tebisitulika so yatandikawo foundation ya autism ekulabira abaana balina autism ya Roy Movie Foundation kama mugabirire bannaye kubanga abaana ababeera beetaganya special attention era bw'otunuulira bw'ogamba nti autism abanoonyereza ku autism bajja kukulaga kitegeera it's a disorder kitegeera so bw'ogenda n'onoonyerezaako n'ogisomako n'otegeera this is a lifelong development condition affecting the social interaction, communication, interests and behavior. Kitegeera autism omwana bakula mpola mu kikula kye yakwata mpola ne twetago kubalaga nti bali living nabo bantu ngaffe tinge awareness kitegeera n'okubalabirira kulwanisa stigma ogamba nti abaana bagambanga abaana abo bola mu family yalimu ebyawongo bya family kitegeera nti yalimu obugagga kino kyo twagala tukijjewo tuyita mu Roy Movie Foundation so songa bwezityo enamba ngesimu agala okuntuukira ngo ina kyoyina eri 0702 55 83 7 oyina kawunga bijanjaalo muceere ngano butto byonna ebyetaagisa mu bulamu naddala by'okulya abaana bano bo balya ekituufu muntuukire enamba yange 0702558372 katubagaliza olunaku olungi mbeere bulungi mweraba